Bagitandise era omukulu yamaze dogitongoza. Bulijjo tetandikanga. Ebadde ng'etandika naye ng'ekolera amabega wakateni. Okay. Naye kati egenda beera forced. Ejje mu maaso. Ng'era n'abantu mufoosingibwa okukola ekintu ekyo. Waliyo President agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Okimanyi nti olubugo ngoye z'abantu ez'Ekiganda oba ez'Ekina Uganda. Ngoye zaffe tuzambala. Naye kati ate olw'okubeera nti nno zikozesebwa eri mu balogo na mu kufiirwa na mu bafu twazesonyiwa. Naye ate bwe tumala okufa ffenna naawe kamwagayogera nange pasita gwe bawaana era we naafa bwe nti bagenda kunzinga mu mbugo bantwale. Abalokole namwe muziika mu mbugo? Tuziika mu mbugo. Lwaki zo temuzisabira mukola ki? Tuzisabira naye ekyo kyali awe ng'ovudde ku kyokusabira embugo ezo baganda bange bampuliriza. Olubugo nga luliko ki? Kati lwatwalibwa era nange sinze omu ku bantu abasapootinga embugo. Lwaki? Kubanga olutwamanya lugoye lwa mufu ate omulokole takolegana n'abafu. N'ezo ngoye zaffe twazambalanga anti kati waliwo ebintu bye tuwaayo. Okimanyi nti ku mikolo gya Buganda gyonna okutandikira ddala Kabaka bambala mbugo era ku olwo tekale tekiba tekitiisa nnyo. Naye okimanyi nti nno nze nga nagaye sina Saidi nzi Kabaka owange ali mu ggulu. Okay. Naye ate ab'ebyobuwanga bonna ekitankwatako tokinonooza. Lwaki nkinono? Toyagala miggo, oli mugezi. Bayirawe Mukama atuwa omwoyo w'amagezi era atuwa amagezi eno mu James, mu kitabo kya James n'atugamba nti buli ayagala amagezi agansabe nange nagamuwa. Nga we nalabye Seeka waffe oli bamuyisizaamu eggaali ate teyalumbaganya abana ab'ennamugongo. Bamuyisaamu batya eggaali? Bamuyisizaamu eggaali nga gwe woogambye nti ebitakwatako. Naye ate nze waliwo abamu beesitya kuyisaamu ggaali. Aliwa ngani gwotatya kuyisaamu? Kubanga mbamanyi. Amazima gali kufula ab'eddembe. Amazima gali kufula ow'eddembe naye saagala ate oyogera amazima n'okubwa. N'okubwa era nawo omaliriza ofuuse wa ddembe. Ate ng'okubiddwa osibiddwa era nawo omaliriza ofuuse wa ddembe. Kati kankubuulire Bayibuli etubuulira mu kitabo ky'Ezeekeri 37 Ezeekeri 21 27 etugamba nti alituddiza emyaka ejaliibwa kalusejjera n'enzige. Lwaki agamba bw'atyo? Yakimanya nti waliwo ebiseera ebyokusibwa, waliwo ebiseera ebyokukaaba n'ebiseera ebyokulaba ennaku, n'ebiseera ebyo bwebibeera nga bituuseewo kyekirina otuyamba. Era Katonda ebbanga ly'ogenda okwonoonera mu busibe obwo Mukama atuuka n'alituddiza. Ki ekyaleeta enzige? Yegamba bweti nti ndikivuunika okutuusa nnyini kyo lwalikomawo. Ndikivuunika so n'ekyo tekirirabika nsomera ku Luganda oba olumanyi tekiriba nate okutuusa nnyini kyo lwalijja era ndikimuwa. Lwaki ngezaako okwogera bwe ntyo nti muno mu bulamu mwe tutambulira tetudde kubeera nga Eva tuli mu kunyumirwa, balina okutusiba. Ebiseera ebyo eby'eggaali olina okuyisibwamu eggaali, naye wayisibwamu eggaali ne bakusiba emyaka 5 oba emyaka 2 nze bansiba emyezi 7. Emyezi 7 egyo Mukama we nadda yanziriza buli kyange kye nalina okufuna myezi gino eno kye namisinga banyabo ne basebo nakifuna era ndi magenda gange. So njagala mbategeeze mwena abampuliriza bewamisinga nga oli mu kkomera. Ate singa ungi tufiirwa bufiirwa nga tubatusibye. Era nange nafiirwa banziba
naddanga ne waka nonga n'omufaliso sikyagwina byonna byonna babitunda. Omukyala yasigala. Omukyala yasigala naye kati olw'embeera naye yalina okunoonya omulimu wakolera. Kati awo waka ebintu byonna ne batwala buli kimu kyonna ne bakikola. Naye ogambye byonna. Naye Mukama yabinziriza in full swing. Kikyengezaako okwogera mu ekyo nti abantu bangi muyita mu mbeera ey'okusomoozebwa nolowooza nti ebyo byakoma. Katonda ono gwe tukkiriza mu Bayibuli muno ze tusoma ye si mwebafu si musiru. Ebiro binaatuuka Mukama agenda kukusanyusa. So tuddeyo ku New World Order. Mbabulyeko ko engeri gyegenda okubeera nga activate nga bagitandika. Bagambye bagitandise. Bagitandise era omukulu yamaze ddo gitongoza. Bulijjo tatandikanga. Ebadde ng'etandika naye ng'ekolera mabega wakateni. Naye kati egenda beera first. Ejje mu maaso. Ng'era n'abantu mufoosingibwa okukola ekintu ekyo. By force. By force. Ogambye zino endagamuntu ze bali mu kurenewali nga bateekamu ki? Eyo endagamuntu nteekateeka ya gavumenti. Bayibuli etuwa amagezi omanyi wetugamba. Etugamba nti gondera gavumenti eriko. Etuwa amagezi ogondera gavumenti eriko. Era Bayibuli wabula Bayibuli I love this book kubanga byali bigambo bya Katonda. Omanyi atugamba nze ndaba. Naye tetugendayo tulina abantu betujjoza okusa wanene okuzibula amaaso abali mu kimu gavumenti abali mu ki wonna we bali naye nze gavumenti kati ate lwaki nti ya gavumenti fe gavumenti bayiza abantu fe gavumenti tuteekeddwa okuleeta endowooza zaffe mu maaso g'abantu kituufu naye tuteekeddwa oleeta endowooza zaffe mu maaso g'abantu waliwo ebintu bayiza we tulina okwogerako newankubadde nga tuwagira muwagira ki tuwagira olaba kati nga nze okuva agenda kuza omwezi 2 kintu ekyo nno kyanumye omwezi oguwedde kutuusa leero jo nasasudde amasannyalaze ga 6,000 okuva nga enaku z'omwezi 2 ng'ogasasula ku kanisa ewaka ku maka gange ago nga wewagalaba kuba gogamanyi bulungi oba mugafumbako tulina amataala 6 tetufumbira ku masannyalaze tufumbira ku manda nakagasi kaffe actually ebimu tebiri activated naye tufumbira ku manda basically kati amasannyalaze ani yaganywe omuntu osasula amasannyalaze wegatyo nga naawe oli mu nsi yo abantu bonna tebasanyuka ebintu ebibi tubyogereko tuleke kuddanga ku side emu olw'okuba tuwagira naye naawe nno wagira nze siwagira oyambadde enkofiira Mukama ampeera omukisa abatulaba bayita nsagala tukole programu eno nga twebowa nammwe abakulu bekikwatako temutulumbagana naye mugezeeko okwegambo tuyambako okutuukiriza ebyo ebiba bitusomooza obuvidiyo bone ku TikTok butambula simanyi ekitongole simanyi amasannyalaze ebyaddala nyinze kannyini kamwe koogera nakyerabiddeko naye nga nkozesa mataala kapaasi kugololako lugoye oba mufumbako amazzi g'okunywa mukwano bannange tetwafumbanga amazzi okuva edda nga bumeme ekyaliwo ama mwafumbanga twafumbanga amasannyalaze mukyalo eri ewaffe tegaaliyo naye we najja eno mu Kampala eno nagalaba ate nagakeereramu kuba najja dda kati oyinza okusanga nga tolina akanyomero kogenda kunnimba so ebintu ebyo tulina okubyogerako era tusaba bikikwatako bambi tubegayiridde embeera y'eggwanga sinyangu embeera y'ebinfuna sinyangu kanumye baganda bange era singa kisoboka ne wabawo akanziriza nembaleka naye sikulimba naye gwomanyi okusasula 6,000 munaku 10 kubanga 2 lero 10 nagasasudde jjo nagasula kuwosa jjo actually bansalako nensula nga siriiko nagazizzaako jjo lwaki kubanga nasooka nenekalakasa muli nga mukoze mistake nembakubirako ab'amasannyalaze benyini abayo gundi oba bayita bana baanize nebagamba mwakoze mistake nze nyina amataala 6 n'aka TV kange ka 20 watt sina bilala mwakoze mistake nkyajingako n'essimu oba olina amasimu mangi ne bannange okyajingira ne banneiba nedda taata si bizinesi yange ate wali wange walabawo tewasalimbirwa nnyo kiri awo naye munsonyiwe naye bambi kyannumyemu munsasire naye nga mbagala nnyo
Mbagalira ddala era abagundi aba UDECL baterezeemuko sigwe no wekka gwe kiruma abantu kibalumidde ddala ebbanga oba nabo bali mu New World Order. No, kakati kankubulieko ekintu kimu gwe kyotamanyi. Buli kintu kyonna nga kiri ku chip sometimes nga kiri digital automatically naye ngeri tetuna kubigendamu temutukenunula nnyo mutulekeemuko kati tudde ku mulamu ogwatuleese wano naye nze njagala nkayiseewo kannumye. Okay. Nsate nkwebaza nnyo akyali ku mukutu gwaffe wemba nyombye nnyo musobola okasalamu ne batankuba mboko naye nsubira twajja by the gwe kiruma naffe obulumi tubulina. Jjukira nze ngondera nnyo gavumenti eriko endala ensange gavumenti eriko gyenjagala era omuntu awangula mwagala nnyo ate kyamasannyalaze nakikyayemu nakinyigiddemu naye ate nyina ogakozesa kati newekyanga anti baneno be bannyinigo bani boyagala ennyo mbagala nnyo era omwana nga bulijjo omwana wafuna ekimukosa alaba bazeeyi be n'ayogerako nabo nti kibakosa bazeeyi bo tebanyiige ate bajja kunyiiga bebange bebaffe ne banyiiga bebaffe era nakuba owakuba awumba engalo temukuba leero temukuba nga muwumba mukireke bulesi munkuze ekyebyo baterezeemu bawulidde omulanga tuddeyo wali eri ku New World Order kakati ono Trump ebintu byatandise ddeera okumwefuulira wona agenda okulaba ogenda laba nga mu Amerika bali mu kwekalakaasa ng'okwekalakaasa kw'amaanyi nti yagobye abantu yagobye ensi z'abadde abikola yabirangirira bye byamuweesa akalulu by the way tuleke tunulira nti yagobye abantu wabula byamuweesa akalulu naye ku luno Mukama yamuvuddemu olw'ekyo kye yakoze. Mukama yamuvuddemu mugenda kulaba ogulambo ogweru ogunene baabyogeranga nti omwami oyo ayinza obutamalaako mwaka guno ate tujjukire nti yakasukka okuttibwa obw'emirundi 2 nga bamwegezaamu amasasi mu kalulu n'abasumba tebeeyibaala basumba abaawo abanene b'eggwanga Uganda nabo waliwo omusumba omwaka ogwo oguwedde gwali gutandika yawona amasasi kati bino tetwogera ku byamasasi goba gwogamba naye waliwo Mukama gwagenda okugira mu basumba naye tuleke kibeera nnyo serious. Nze just ndaba bulabi nabagamba nze nfiiringa amagombe. Ofiiringa amagombe? Otyo? Kati nze wembanga ngenda tambula ku luguudo nga kugenda kubeerako accident manya bw'omanya era wenkusinkana wenti ng'ogenda kufuna ku nga 2 oba 3 manya oba ondaba nga ndi mulambo ogutambula okufa mba nkuwulira. Nze nabagamba basically nze ekintu ekinyimirizaawo oba ekintu ekindeese wano eno nammwe okubeera mundabako kubeera nti ndi expert mu spirituality. Kituufu. Kati omuntu ali expert mu spirituality nga Katonda akuwa omukisa ogulaba ebintu by'ensi y'emyoyo oba olaba amagombe oba olaba okufa ati kati wookulaba oba tosobola kuntaasa tugeze ondabye kati kisinziira waliwo omuntu agenda okufa nga gundi akusindikidde ejjembe oyo nkutaasiza ddala. Waliwo omuntu agenda okufa nga bamusindikidde accident omanyize Mukama nabadde gaya traininga kati oba osobola okulaba omuntu oyo ng'aliko kye bamusindikidde. Of course era ku Believers on the Rock ng'ekyali Rock International Ministries waliwo omwami yajja ng'abeera Kisaasi najja n'asabira ku kyaki okwo okumala ebbanga kati kwowe yali agenda kujja yajja n'atuuka naye ng'ali munnakuwavu ne mugamba omanyi oba oddayo tovuga omwami oyo yali alina piki ne mugamba togitwala gireke waneeno ku kyaki n'aleeta excuse tusabeko musumba oba ng'amanyi ogyagala ndowooza bambi kwe yali alya nga omanyi ebyenfuna by'eggwanga tumaliriza ne toba nnyo amasannyalaze ngakolaki ne gatusalayo ne batujjako sente nnyingi kati bambi musajja wattu yali agenda yiyiza famire ye ku piki nga yalina okugenda nayo ng'agivuga kati
twafuna ne mugamba togenda ng'ovuga n'alemerako. Kati nze kinasobola okugezaako kukola nagenda ne mulinnyako ne mukwatako ne ngenda nga mugoberera mu nsi y'omwoyo. Omanyi nagamba nze ntegera 3 realm enkola ey'emyoyo esatu ey'obutonzi naye nga ya myoyo ng'ekolera mu nsi y'emyoyo. Kati wemba nga njagala okugeza waliwo omuntu gw'onoonya yakubulako okugeza olina kyoyagala ndabe nga oli ayagala nkirabe ne Mukama nakkiriza nkirabe. Manyi nze waliwo abaagala mbalabe Mukama nga takikkiriza era sikulaba. Naye waliwo abantu abasinga obungi bendabira ddala ne mulaba. Kati abo eyo enkola Mukama gyamperamu omukisa. Nga ndaga nti waliwo abantu abatazaalibwa nga balina ebitone byabwe ebyenjawulo. Kati ze Mukama ekitone yakimpa nsobola okwevaamu watugamba nesigala nga ntudde wano mu katebe nga wonda abantu nga tukyalina ku interview naye nga watuuse dderi nenkola byenkola eri ne mala nenkomawo abeeri ne bakulabako. Kati omwami oli nalwana nnyo ne muyingira mu mutwe ne mulaga envuga entuufu gy'ateekeddwa okuvugamu nga mukontrolinga aleke funa accident. Naye era olw'okuba nti kiri kyali kyamaze dde okusalibwawo kyateekeddwawo era omwami oli n'afuna accident. Naye we yafuna olw'okuba nti nno nali muliko kyamuyambako okukola ki? Kyamuyambako okubeera nga tafuna accident kufa nga we yali agenda okufa. N'ayisibwamuko obuzibu n'afunako obuzibuzibu ku kugulu n'agendera awo n'essimu ze ne bazimubbako. Naye lwaki ekyo nakireka kibeewo oba lwaki ekyo Katonda kireka kibeewo? Abantu abamu balina okubeerako n'abantu be bakkiririzaamu. Olaba nze kababuulire ani musawo w'eggwanga abana ab'ekinnansi tumanyi bamama Fiina gye bali baba Fiina. Kaakati eno ensi gye tuli mu kuddako okuzimba Mukama ye ayagala ebeere ng'erina nabbi wa ggwanga nga terina musawo wa ggwanga. Oba muli mu campaign eyaki nti wali babatwalako sho nedda ssebo. Nze nabagamba wabeera nga akakasa nga nsinga amaanyi ajje twe meeting. Waba akusinga amaanyi wakutega ettalo likirikwataani oli ntega nenkubuuka mu nsi y'omwoyo nenkukwata mu liiso mmanyi sikuba teke y'obunnabbi ajja kuweereza amayembe ebyonyumya biveeko. Talina kyasobola kunkola takirina. Oba naawe olina ebibyo nange nyina ebyange ebinkuuma kubanga gwosobola okuyimirira wano nga toliko Katonda n'omalako oyinza obutasobola gwe tubuuka ebintu bingi. Kati abalaba abagobera YouTube channel yange luli nze nyina twali tusaba omuzimu gwina gwe gwakwata n'alyoka anime emigere bwobanga nakusabula babo bakomando bange bankuuma bankuba bandaba temudda mwegendereze omulundi olambere next time by the way muyina okubeera sapo bali eri emabega naye singa teyali Katonda wange oba oliawo yali badde antuusaako obulabo bw'amaanyi kubanga teyaliye tubireke. By the way service zaffe zibeera ku YouTube yaffe ya Believers on the Local Ministries muteekayo waaka channel bagiyita obeera ogenda ng'oginoonyako wandikamu Matugga wandikamu Local International Ministries Matugga subscribinga obeere ng'ogoberera service zibaako. One day waliwo teekateeka prophet service nga service yakulagula bulaguzi, waliwo teekateeka service nga ya deliverance, waliwo tubeera mu normal service okumala emyezi nga 6 yesinga okubaawo ey'obunabbi ejja lumu na lumu mukuŋŋaana ddi. Naye nkusabira Mukama akuwa omukisa osangeko service ey'obunabbi tulyoke tukubikule wabeerawo omwami wo ayinza n'okunoba. Mutera kuŋŋaana ddi buli lwa Sunday. By the way munkubireko ne ku namba yange eno program ya wiiki yo eriete ebeera olwokusatu ssaawa 12 11 tubaamu ne service ne lwe Sunday okuva ssaawa 3 mpaka ssaawa 7 olwokusatu saa 11 ezekawungeezi mpaka ddi mpaka ssaawa nga 2
Temoina night over. Tuina overnight. Never die oli mukafiri nnyo nawe. Naye gamba katono gakole yo kutegeera. Night overnight. Overnight tubanazo. Ebimo. Naye tubanazo. Nefe tumala gazitegeka okujja kwa mukama atugambye nti mteekateke overnight. Era watugamba tugiteekateeka mu maanyi agomwe mutukuvu. Nga mwawula zikrusedi. Yona tugiteekateeka. Olwokuba nti Katonda abamaze okwogera. Omwezi guno wagamba mugenda wa? Omwezi guno treatment genda Luwero. Luri watugamba ntona confirminga na nakuza mwezi. Era nakati sinazi confirminga. Kyo kivola ba era singa mukama tazi confirminga. Era oyo tuba tugenda gikansolinga. Wamuji kansolinga ne mufune walala oba era tujipusinga. Okusinzira ngo wana batulungamiza. Omanyite kiba kirungi kolera mu mubiri. Buli wokolera mu mubiri ebintu ebimu bikulema. Kati ffe nga nagambye nti abana bakulembeze b'eggulu bensi abamu balina mbu omusawo w'eggwanga. Namwe mwagala beera ne nabbi w'eggwanga oba woninga betereze naye kanyini alema okwenyereza obufumbo bw'okwetereza mbu nabbi waggwanga omusawo waggwanga. Ate gwe tulinawo gwe tulabako mwabalokole muli mu ntalo. Tuli mu ntalo za mwoyo era olaba omulokole alwanira mu mubiri omanya si yeye si mulokole anti ayinza okuba muluva mu busibe oyo manya alwanira mu mubiri ebyo ebintu ebyekijegajega ate olaba baida na kano kankayiseeko katuuke ku basumba abasinga abakulu oba abatusooka toli mu kusiikula fitina sikusiikula fitina muwadde nnyo omusege ogwo ogwambadde biba byendiga ne gufaanana ng'endiga mugwadde nnyo platform omusege njogera ku musege ogwo gwe bagutegedde kubanga nsirange naagwogerako oba oli mu kuvuma bantu oba nze sivuma oyogerera mu ngero omusege bayibuli ekyogerako omusirusiru bayibuli emwogerako kati owuliranga oli ng'agambye nti oli musirusiru abatakuvuma wabula oyina okwekebera lwaki akuyisa omusiru. Omanyite twagala kwa mazima tudda ne tukola ebyaffe nga twagala kati omusege guno gw'ennansana baguwadde nnyo obudde ate nange gwange ebirawe nankolabe nga sinaba kulokoka mukuguwa obudde muguwadde platform ne mugwintroducinga njagala kulabula oba kugambako ku bakulu be gusinga okuwalampa ennyo ba Pastor Serwadda ba Kiganda n'abalala nti leka tulowooze nnyo tetuwa musege platform mugujje mu mboozi yammwe mukaleke kakolera eri emabega ate gwe omusege gwongwa amagezi nti geyene ekulindiridde n'embooko zikulindiridde omusege ogwo si musumba munnammwe talina busumba bwamu gwe nza nti nze negendereza nnyo simala gasumbibwa lwaki nkuyita musege lwaki kubanga musege omanyi omuntu yenna eyefula kyatali banange kiringanga kati nze kangereze omanyi nze nagambe sina saidi kangereze ku byabufuzi ebya nuupu kati nuupu tugiwadde bakuwadde kaadi ate otuuse n'ofuuse oyengedde guyembe gwa yero bintu byokola tebitegerekeka nze sina saidi era we munkuba mwe abamanyi sina saidi oba abamasanyalaze banyiziza nnyo naye nabagumye ekyo nabalese kuba sente nazisasudde naye kansubire kumwana bate njala okuba nga njogera nakozesa mutwalo emisege gye giruguddemu kati emisege gino owagambe omusege gusula nansana nze nansana manyiyo omuntu omu nga musege gomanyi omusege nze manyi musumba si musumba kati omuntu yenalina kyekyembadde gaga nti yerimbika mu kintu kyatali banaye aba muntu mukyamu ninga asumba ebyaddala asumba nga ayita balubowanandawula simanya ate yani oyanirize mu kyaki kati nze mama fina bamutenda gaba sente kyogamba agenda kujja wange aleeta otumiliyoni tumeka mbonze imirize katoti ka mukama otumiliyoni wali ku mulyango nga mugamba fire
bwatukwata tukwata miliyoni nkwata tuki tozikwata nozisabira kati kankubulire no by the way kino kanchikugambe tulina obuyinza obwanoitinga ebintu nebitukula sente wabeera nga zikuwadde nga zijje mu lubale lwe tusobola ozabira nezitukula naye olw'okuba nti waliwo ekitagatta nze naye gwaweereza mulala naye gwaweereza mulala wabanga ze direct niwajja n'obukadde 100 sibukwata tosobola musonyiwa nti muli bantu simuyinaako buzibu akeera alokoke alabe we simwaniriza ate wagamba nti ndi mulokole awo nja mwaniriza naye wanaabeera nga kyali musawo we mulabira faya ewe mulabira faya nga tuzijjayo mu linnya erya Yesu ate naye wajjayo agage galiwa gasobolani oli ambasada wa Stanley ndi ambasada wa Katonda ngoyinza okujja onyumye nange oŋŋambe ki nze ndi muweereza wa Katonda yatonda ebizimuzimu ebyo n'ebirala kati ate gwe bali be yatonda bokolera kati ate nze nkolera boss kati gwe olina kyoyinza okujja n'oŋŋamba naye akusinga kasente ate olina charity nedda nyina emyaka emeka wabadde ekyo kyetegereza olina emyaka watugamba 29 yatuludde gwegamba wenaweereza gyawezezza nga nyina mmeka ekyo tokirowoozaako nawe wampuliriza ebigambo bino by the way tubeereko n'ebigambo by'amagezi era byetwogerako embeera gy'olimu justice zone eyo etanabatuuka ate by the way si buli muntu nti Katonda amutonda nti olina beera mugagga bijjodolo bifeekera ne bwenkola nga natondebwa nga sinaba mugagga teri yatondebwa nga talina bamugagga bayibuli etugamba nti mulya 10 ku nsi 10 mu ggulu naye okubeera ng'oli mugagga okuleba ey'okuzimba akeedi eri si buli muntu alina okubeerako waliwo abantu balina otukolerera abanazimba bawujji b'omunyama ababeerayo emabega eyo oba ku kyaki oba otambula musumba era tubagala nnyo tubawaayo tujja bawa kasente mubulyeko kati abawuzi b'obunyama bo tebali gaggawala muzuukuke bayirawe buli muntu akola ekintu ekitali mu makulu lwaki oba ogaggawala naye abantu bakoze obugagga buganye kati kankubuulire bwekeera obugagga buwonge mu maaso ga Katonda omala obuwonga mu maaso ga Katonda tandika okutapinga amafuta ge olyoka owomerwa obugagga bw'ensi nze nina kontrol ya sente egwe nze nzirina sente nina kontrol yazo newenkera ku makya nendya mmeka era ziddawo ekawungeezi ojja wa sente abantu bano bebazimpa fenga tebatuwa ate mubagasaaki nze wenzija sikuwa data nze omanyi lwaki batera okumanyilwaki bampa sente musumba fete tukola mu masanyalaze bali be bakunyizisibalinaako buzibu by the way naye olaba leero olwaki ndi mukambwemu kintu ekyo nakirowoozezaako ekira kyembadde nerabidde masanyalaze ojjukidde wuuyo twasasula ddi amasanyalaze tubuulire ag'oku kyaki twagasasula gamala wiiki namba nga teganajja nga sente zange bazitutte ne message zizino nzirina netiwaka zimanyi okwekyangamu namba olw'ensi yaffe erikulaakulana ddi naffe kuzaffe waliwo ebintu bannaye bayawe kansooke nzijukiza omulabi waffe omulungi nga sinakwebaza tigwe wenna ayagala okulanga naffe kyano yaffe tujja kukutambuliza buli nnyo obulango bwo tusobola vidiyo y'obulango tusobola buli kimu wano ate ku bbeeyi ntono wabula ne stories nga zino eno wamu n'eziri ku channel yaffe tukusaba osobola okuba nga oziyitamu enkadde naye kenyini alina story oba olina story yonayona omuntu gw'omanyi alina story ey'enjawulo oba etafaanaganako na ya mulala kuba tubelievinga wano ku Yugi Now nti buli muntu alina story buli muntu alina ki kyayitamu kantwala omukisa guno eno tukowoole buli omu oba olina story ey'okusharelingako n'ensi oba weetaaga buyambi oba weetaaga kitomanya mu bangi abatulaba oli ayinza okubeera ng'ali eyo ng'asobola ng'agamba waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise